nabadde sigenda kwogerako ku muwala ono gwe baakubye abadde akola omulimu gw'okubika banne ng'ate balamu. Naye olw'okuba nti abantu bangi bali ku ludda lw'omuwala ono gwe baakubye, babuusizza amaaso ekikolwa ky'abadde akola eky'okubika banne nga balamu. Amazima gali nti abaamukubye baakoze ensobi, kubanga eyo si y'engeri yokka gye tusobola okulagamu omuntu ekikolwa kye yakola nti kibi. Naye nsaba mmwe mwenna abawolereza omukyalo ono kuba amaanyi mangi nnyo abasinga bawolereza Pretty, era amaanyi ngalaba ku social media nga mangi, nga tetunnaba kuteekamu nnyo maanyi kuwolereza Pretty ono. Bannange musooke mumucorrectinge, mumulage ekikolwa ky'abadde akola nti kibi, si kumuwolereza buwolereza. Tumuleke awo kubanga yajja kulowooza nti ky'abadde akola kirungi eky'okubika banne. Pretty muveeyo mumubuulirire nti bannange toyina kuddamu kubika muntu nga mulamu. Oba oliawo nga waliwo ababadde bamugamba ono mubike, naye nga tonnaba kuteeka muntu ku peegi yo nti yafudde. Sooka olowoozeeko ku bantu abamuli emabega, lowoozaako ku famire ye, lowoozaako ku baana be, lowoozaako ku mukyala we, lowoozaako ne ku bantu abamukozesa ku mulimu w'akolera singa banaalaba nti yabikiddwa nti mufu. Ku mulimu ayinza n'okugobebwa nga bagamba nti ye yagambye omukyala ono okuba nti amubika. Ngambe nti singa akeera ku makya n'abika Kadaama ali mu kiyumba, famire ya Kadaama ono ne bagenda ku kampani eyatambuza Kadaama nti bannanga omwana waffe afudde baamubise, kampani n'ekontaktinga boosi w'omwana ne basanga nga gwabise gy'ali mulamu. Ugwe olowooza kiki ky'oba otadde ku munno ono gw'obise? First of all, boss alina ekifaananyi ky'agenda otwaliramu Kadaama, ayinza n'okulowooza nti Kadaama ye yeebise nti yafudde, oba nti Kadaama ye yagambye omwana muwala ono amubike nti yafudde. Ekirala, obulamu bwa Kadaama ono oba obutadde mu matigga, oba abeera abutadde mu matigga nti lwanaddamu okufuna ekizibu nga kiri serious olw'okuba yali abikiddwako nti yafudde, ku luno kampani tegenda kusituka. Newankubadde nti amakampani nago tebatera kuvaayo, kampani tejja kusituka kuyamba. Bajja gamba oyo ne luuli baamubika nti yafudde nga mulamu, babeera mu content, babeera mu kuzannya. So mwenna bali abawolereza omukyalo ono, mumutuuze mumubulage ekituufu n'ekikyamu. Naye nga Pretty ekikolwa kino kikyamu. Omuntu yenna lwalivaayo n'akubika nti wafudde, famire yo ne bakaaba amaziga ne beesansa bagoba abamu ne bakuba zi pressure. Mukimanye nti mulimu omuzadde asobola okuwulira nti omwana wo afudde naye n'afiirawo, n'akutukirawo olwa pressure. So Pretty lwe bali kubika, maama wo n'akuba pressure waba akyaliyo oba taata wa baganda bo, lw'olimanya nti okubika omuntu omulamu si kirungi. Kyova olaba nti kirungi nnyo okuvaayo n'obika omuntu nga ne baba nga kituufu bakugambye afudde, nosooka n'okola okunoonyereza naddala ku bankuba kyeyo, nosooka n'okola okunoonyereza kituufu afudde oba nedda before nga tonnamubika. Kye nategeddeko nti omuwala ono mutolosi. Mutolosi eyo mu kitolosi basobola okukuba ne bakutta. Kati lwaki obeera mu kitolosi n'okola nonsense bw'ati? Kubano bemuwulira maama kiyumba yamuse, baamuse ne bamusuula mu ddungu. Abamu ku batolosi mwali mubaddeko ne munnammwe n'abuzibwawo nga temumanyi na gye yalaga. Naye oli mu kitolosi okola nonsense, abasinga mulowooza nti bw'oba otolose ng'otolose obeera omazeeyo Saudi yonna oba ensi yonna mwoli oba omazeeyo oba kabejja, n'otamanya nti ne mu kitolosi oba mu trouble. Obeera mu trouble y'amaanyi. Kati wadde olowooza nti obika banno kubanga oli mu kitolosi tebalina gye bagenda kujja, ate oba ow'omu kiyumba yabyalikolako kono nonsense. Kubanga oyinza ogamba kaakati banankima wampozi nga nzize Uganda kambabike bampulire. Naye mu kitolosi
nga basobola okunoonya, basobola okutega, basobola okukwatagana ne maama Kiyumba ne bajja ne bakukuba nga maama Kiyumba atunula nga yakuwaddeyo ne bakusabula. Bw'oba oli mu kitolosi wandibadde osigala nga weeyisanga omuntu ali mu contract kubanga omutolosi n'ali mu contract tewali njawulo. Ow'omu contract ofa n'ow'omu kitolosi ofa. Ate tewali kisinga kuluma nti ow'omu kitolosi ofa nga bannayuganda banno be bakuwaddeyo oba be bakusse oba be bakuliddemu olukwe. Kubanga Bannayuganda si bantu. Bannayuganda si bantu, nze simanyi kyatutuukako ng'Abannayuganda abasinga. Naye kyemmanyi nti ke baakukubyemu wayize era wakitegedde nti tolina w'osobola kwekweka. Olaba ne w'obeera Uganda mu nsi yo n'ogamba nti kati bano mbavumidde Kampala kanziruka ngendayo e Kasese. Okimanyi nti n'e Kasese basobola okunoonyayo ne bakukwata ne bakuba mizibu. Tolina w'osobola kwekwekera muntu oba tolina w'osobola kwekweka we batasobola kukujja. Tewaliyo. So buli kyokola kyonna kikole. Bw'okola ekikolwa ng'okimanye kibi, manya wanudde bagenda kukwata. Ate mbabulire bino ebintu by'okubeera w'obise gundi ovumye. Nze tunulira abantu abeera ku social media okwo ne beevuma. Serious ne beevuma ne beerangira nga mu butuufu golowooza nti wande temusobola kwegwako. Lunaku lumu Setaani ajja kuvaamu akuweeyo mu mikono gya munaagenda akukuba emizibu. Tetujja kugamba nti Katonda ajja kuvaamu kubanga omuntu yenna ayingira mu bikulu ebyo kubika banno, kuvuma. Setaani yaba akwambadde oba toli mu nnomo senses zo kubanga omuntu ali mu nnomo senses ze nga mu butuufu Katonda yakukontrolinga oli wansi wa mukono gwa Mukama tosobola kuvaayo n'obika munno nga mulamu. Tosobola kuvaayo n'ovuma munno ebyawa n'ebyawa. Abaana beevumye. Mumukimanyi abaana beevumye beerogedde ku internet. Baneze tunira begenda maaso ne binsobera. Abaana beerogedde ku zi internet, abaana besse nga bettira ku internet. Ate bannange kiri ku TikTok. Kiri ku TikTok abaana besse. Abaana beepangidde obukodyo kati nabyo omwana ow'obuwala yalaba munne ku TikTok siba friends ate bannange nammwe muleme kugwirana na buli muntu kubanga omulabe ku social media. Oli yalabye munne ku social media omwana ow'obuwala n'agenda mu kabox ke n'amugamba ninawo omulenzi akwagala agenda kuwa buli kimu ajja kuwa ssente bwe ziti. Nga mwana muwala asituka ng'atwala munne w'omulenzi nga bakabasanya munne mu maaso n'emabega. Ne ssente tebaazimuwadde. Kati mulimu abantu abali ku social media mukwano nga beenoonyeza byabwe. Omusajja agenda kujja mu kabox ko akulage nti akukwana akulage naye ng'ayagala kubbako simu yo. Tubalabyeko abakaaba nali ku social media n'angamba bw'ati jangu okuwa business be yagenda ne bamubbako essimu abalaba battirayo. Naye nga batandikira ku social media. Katojja kuvaayo ovuma muntu ku social media oba omubike obike banno wabeewaago agenda kujja nga mukwano gwo. Akwefuulireko nga mukwano gwo kumba ayagala musinkane bagende bakukole byonna bye basobola okukukola. So social media tuzeegendereze ne bye tukolera ku social media n'abantu be tusanze ku social media tubeegendereze. Mwana baamukabasanyiza naye nga byayise ku social media. Ate abakyala oba abaana ab'obuwala tuwagadde nnyo ebintu ebyamangu. Kirungi nnyo weekolere bw'ofunayo emitwalo 2-3 osobola otandikawo akantu akatono mw'ogenda okujja obusente obutonotono busobola okubeezaawo. Tuleme kugwa mu mbi. Kati gwe baatutte bamugabe mulenzi akwagala agenda kuwa ssente bwe ziti n'agwa amatu laba ebyamutuuseeko. Baamukabasanyiza baamurepinze mu maaso n'emabega. Era yawonye buwonyi kuba munnange nti teyattiddwa. Naye abalala bafiira n'okubata ne babatta. Oli asobola okujja ku social media okwo. Tusinkane naye ng'abala mutima gwo na nsigo. Mu Uganda mwebiri tuyinza okulowooza nti ebintu ebiri mu mawanga gye bagenda okukuba ebyo yokka nti Saudi mu mawanga g'Abawarabu abatuwala ensigo n'emitima. Ne mu Uganda mwebiri
kati babikwano wobanga okozesa social media beera mugezi weegendereze ani gwosisinkana Maggie nja kugamba tusinkana ogamba mulaba ku YouTube mulaba naye nga Maggie alina byabalabirala naye abantu bali ku social media nga bayina ebibalo byabwe babala tugende mpola baddiya kale bamikwano ate mubadde balabi balungi mukama bankumire nyata kumira mpeera tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako bye bye